78. Ku ssaawa 11 nga bukya twagobye maka g'omwami Alex Achadri agasangibwa ku kyalo Alipezu mu ggombolola y'ebbiri yaffe mu disitulikiti y'e Terego. Twasanze bazuukusa okutegeka batabani baabwe okugenda ku ssomero nga bakozesa ttooki okulaba. Amataala g'emmotoka yaffe n'aga kamera zaffe ge gaatuyambyeko okulaba batabani baabwe okuli Firiam Drabiro ow'emyaka 14 ne Brian Adamako ow'emyaka 12 nga bamaze okusuulako engoye z'essomero n'amaaso bagazigula nga beetegekera okwolekera essomero lya Lianda Primary School eriri kilomita eziwera 7 okuva eka. Kitaabwe agamba oluusi baba baagala kusimbula 11 zennyini. But when I get to know it, they are going too much earlier. So I just stop them. Ku ssomero basuubirwa okutuukayo ng'essaawa tezinnasukka mu emu kitundu. Mostly when they go, sometimes they reach late, they come and tell me that they have been beaten or punished somehow like that. Basimbudde 11 n'ekitundu ne tubagoberera ng'ettaala z'emmotoka yaffe ze zigenda zibamulisa. Nga twakatambulako kilomita ng'emu waliwo bannaabwe abalala abaabeeyunzeeko ne bongera okuwera mu kkubo. Wabula awamu kibeetaagisa n'okuddukamu okusobola okukwata obudde. Ekkubo lye bayitamu oluusi basangamu ensolo ze basobola okukanga nga bakwata amayinja ne bagakasuka oba okuwoggana abazadde ababeera nga amatu bagatadde ebweru basobole okubadduukirira bwabaawo obuzibu bwonna. It is not safe because the hour they go, it is a bit dark. We sometimes meet animals like foxes. There's long distance. Mu biseera by'enkuba kitaabwe atubuulidde nti gujja bagira olw'ensiko emera n'ebuutikira ekkubo mwe bayita. During wet season, the grass may just come like this. So as community, we even organize and we slash the way from here up to the school. Tebalina kye babasibirira okugenda ku ssomero okuggyako olumu n'olumu bwe wabaawo ekyo kye batwala ng'omugaati gwabwe kye babawa ne balyako ku nkya. Kitaabwe atubuulidde nti bakiyita enasa. It is cassava with sorghum. Ne ku ssomero tebalina kye balyayo era lwe balidde ku enasa yawalinira olubuto okutuusa lwe bakomawo eka akawungeezi. At around 5 or 6 there. Bano n'okusoma baakutandika kikeerezi lwa mbeera gye batandise obudde nga bato. Firiam Drabiro ow'e14 ali mu P3 ne Adamaku Brian ow'e12 ali mu P2. P3. I am P2. Because the place is very far, they felt going to school at a very early age, it was difficult for them. Newankubadde waliwo akagendo kitaabwe agamba bali yaddeyaddeko bw'ogeraageranya ku ssomero eddala eriri mu kilomita ezisukka mu 17 okuva eka eryaliwo nga lino terinnabaawo. The nearest school was Epa for them. That side there, there's a river there, there's a stream there. For them to pass it was even difficult. Now for this Alianda, they just go straight. They don't get any other problem. Ku ssomero baatuuse enjuba yaakavaayo nga n'essaawa zaakakoona mu emu ey'okumakya. Bw'eti entambula bw'eba okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano nga n'akawungeezi bwe badda eka abazadde batugambye nti tebayinza kubaginya obutabaako ne kye bakola okuyiga emirimu gy'eka. Like feathering goose, bringing them back from where they've been tied. Or they go and fetch some water to come and bathe themselves. Abo be bakulembeze ab'enkya. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.